na achongamba bobanga atolina Yesu amazima gali nti nange Robert Mutebi na nyini field bobanga atolina Yesu tolina achongamba omwana yayimbye oluyimba naye ekisinga obukulu yakoze video eri wakati mu message etagambika jotayinza na kwogerako kubanga message nkulu nnyo nyene ddala atenga nzito nnyo nyene ddala tusanyisa okubanga tubasinkanya balabi bafa Baso TV oluyimba lugamba tolina kyongamba Ambacador Tonny muvuko mutenyo yatuyimbira oluyimba olwo Unveiled experience yonako olwayo bwe tugitandise era nga tugitandikidde wano wennyini we tuli ku Ham Shopping Mall oba Ham Shopping Center wano enakivubo kudduka erya Phaeton Fashion Stores ng'ekitulese wano asinti Ambacador Tonny yatulese yekka nedda naye ekisinga obukulu omuvuka gwe wenna eyo gy'oli alina ekitone nga ekitone olowooza kwogenda okulya kwogenda okubeera kwogenda okuwangalira atuze kulaga nti ekitone Mukama yakikuwa okirina naye ku kitone gattako ekirala value addition. President Museveni amutugamba nnyo enjiri y'omusumba Bugingo etugamba tugatte ku ebyo akatonda bye eyatuwa tulabe nga tulwanyisa embeera y'amagumba amakalu obutabaako nnyama gwe mulamwa ogututuusa mu mwaka ogujja ogwa 2024 nga tusanyisa okubanga tubasinkanye abagenda maaso n'okutulaba programu eyaleero tugireetedde ddala wano mu bizimbe bya Hamu mu maduuka agatunda ebintu ebyenjawulo naye ng'okusingira ddala ku dduuka lya Ambacador Tonny n'ekigendererwa ekyokulaga omuvuka eyo yonna ggwe ali gy'oli n'ogamba nti nze Mukama yampa ekitone kyakusamba mupiira yampa ekitone kyakuyimba yampa ekitone kyakuzanya katemba n'obeera nga akasente konna koyagala kakubezeewo mu bulamu omanyi ogenda kajja mu katemba mu kuyimba oba mu bintu ebirala byonna ebyobutonde Katonda bye yakuwa nkukakasa nti ekyo ekitone Mukama yakikuwa osobola okiryamu tetuganye bangi bakiriddemu naye ate kiba kirungi nnyo wakati mu kitone kino okusikayo kwosiseeyo obeere nga olina ewalala gy'okateeka ate ewalala kazaale olyoke oli ensi eno naawe okkirize. Ambacador Tonny atusanyuse okusisinkana butereevu ku Soti TV kwe tuli tusazeewo programu leno tugireete wennyini ku zimu ku bizinesi zo n'ekigendererwa ky'okulaga bannayuganda nti ekitone Mukama akikuwa naye bw'akikuwa tolina kubeera ku kitone mu buli kimu kyokka ekitone ejjamu ky'oggyemu akigenda ate kizimba ebirala ensi ekwogereko nti omusajja ayemba naye ate omusajja akola sooka tubuuzeeko. Njagala okwebaza Mukama olw'olunaku lwaleero kubanga today is a blessed day. The Bible says today is the day that the Lord has made for us to rejoice and be glad in it. Kati nze ndi bujuliza okubanga ndi ku mpewo n'omukulu Mutebi bulijjo nze nkulengera bulengerezi waleeri naye leero Mukama mwebaza okubeera nga ndowoozezaako twebaza Mukama abali emabega wa kino ekintu abali ku kamera abali mu control room so Mukama bongera omukisa n'omuntu yenna ng'abeera ku Soti every day buli kaseera ng'abeera mu programu nga zino. May God bless you so much. Atweyanziza nnyo tweyanzege atulaba ku Soti TV era mbagamba lunye ku programu ez'enjawulo zenkola kubanga nina ekigendererwa ky'okulabika nti nzimba ggwe abeera ndabye ebiseera ebisinga kiba kirungi nnyo omuntu n'otambula ky'olina okubeera olina okuwokinga ekyo kyokola kyolina okubanga okikola ki okyolesa. Lwaki njogera bwe ntyo tunuulira ennyambala ya Ambacador Tonny Yasini Kikoya ajja kunnyamba amugye ku bigere amutuuse waggulu. Tunuulira ennyambala ya Ambacador Tonny nze ndi wa mawulire nange nja kuwa ekyokulabirako ekyange ennyambala nga bola bw'agyambadde bintu by'atunda kitegeeza ki ayagala omulimu gwakola. Ntero kirabako ennyo ku muvubuka mukwano gwange Robert eyo wa ku church ndowooza akuba baba bagiyita nnanga social media platform yagiteekako masimu laptops na biki atunda kyayagala. Waliwo akagero kagamba nti atunda yolesa simanya yamazaawa mangu kati like ekintu kyonna kyokola bw'oba tokyolesa abantu basobola kiraba kati olina okuba nga oyagala ekintu ekyo. Tweyanziza nnyo tuyanze Ambacador Tonny. Bannayuganda program nabagambye dda nti twagitandise dda Unveiled experience gye tulimu akayimba ke tusoose okulaga bannayuganda kapya bannayuganda tujja bazanyiramuko ku nnyimba zo ndowooza tikannaweza mwaka oluyimba nalutadde ku Sunday da video nebaza Mukama nti yampadde message kuba Katonda bwakuwa message aba ayina ensonga lwaki agikuwadde either ng'ekuyamba gwe n'omulala anaawulira kati nze Mukama ampadde message eyo
actually kwe najiji abadde mukozi nga alina byakola tebitegereka ne mugamba naye gwe tolina na Mukama tolina na kyonyamba nenzirukirawo mu studio kuba I'm a writer newandikira muziki wange neŋŋamba let me just go to studio mbeere nga nkola oluyimba era owulira nti nalina message oba tolina Mukama tolina kyoŋŋamba so oluyimba lupya so TV ndowooza gyensusa okulabange obange Unveiled experience nti waliwo TV endala yabadde zimuluzanyeko bati ate kino kisusse nakyo so nebaza Mukama bw'oba tolina Yesu oba tolina kyoŋŋamba. Ambassador Tonny, Bannayuganda bingi byenjagala bakuyigireko. Oli musajja muyimbi, oli musajja musuubuzi, mpulira mbu oli mu real estate, mpulira nti otulundira ne Bumagujja n'ebirala naye yonna nga tetunatuukayo. Abantu balowooza nti ofuna ssente mu kuyimba wakati mu kufuna ssente mu kuyimba ennyimba za gospel kubanga buli wamu otuukawo lwaki wasalawo okuteekawo ate n'ebyo ebirala n'otemalira ku kiri? Nze kyaki mwe nakula ndaba abayimbi ba gospel nga bajja ku kyaki but nga babeera mulamu bw'okustragolinga like alinze transport musumba yamuyise okuyimba awo naye alina okulinda omutwalo guno bagumuwe nengamba Mukama nze no bwe naba ntandise okuyimba saagala kintu ekyo njagala mbeere nga nina bwenzija ssente mbeere nga sifuuka mugugu eri abambise okuweereza nga bw'ogenda mu kkanisa okuyimba ogenda kuweereza si kukola mulimu nga I don't become a burden kubampise kati Mukama nanyamba era bwe ntandika okuyimba ndi omu ku bayimbi abatasabangako ssente mu mpisa okuweereza kuba naga Mukama when you bless me I want to become a blessing to the country and the nation and others. Kati Mukama naddamu essaala zange n'abeera nga omanyi kyotakkiriza Mukama tasobola okukkiriza kujja nakuwulira nawuliranga ekigambo kya Katonda bw'agamba nti musabe muliweebwa munoonye muliraba nesalawo okwola Mukama ampa omukisa. Bwe mba ntambula mu ngendo zange mu Nansa n'omwo nina emmotoka gye ntera okusanga eriko ekigambo emabega naawe oyinza okuba ali ogirabye yo ebuuza nti olokoka ddi naye si kyengenda okubuuza nti walokoka ddi. Nze nebaza Mukama ngenza okuba nga ategeera nti omwana muto ategeera kati ategeera omwana omuto nga tuli mu kyaki mami waffe baalokoka dda kati netukulira mu kyaki but okulira mu kyaki tekitegeeza nti onaabeera mulokole. Waliwo akagera akagamba nti okusula mu galagi tekikufuula motoka. Kakati bw'obanga bazadde bo babasumba wakulira mu kyaki ekyo tekiraga nti naawe onaaba mulokole. Obulokole kukkiriza Yesu Kristo ng'omaze okumutegeera guba mutima nti omuntu akkiriza na mutima gwe nayatula n'akamwa ke nti leero ndi mulokole. Kati so nemala ebbanga ddene nga ndi mu kyaki naye ng'obulokole sibumanyi. Olw'okuyimba nga sinayimba ndi ngenze eri emabega kubanga ŋŋambye walokoka olwo ate okuyimbako okutandika okuyimba nze nkulidde mu kwaya twabeeranga mu kwaya before nga sinaba kuyimba ku ssomero lyange olevo nalinga mayiminga ennyimba nzimayiminga ngaawo negiragiramu awo ngaera bagamba akali bakendo naye ngaennyimba zemayiminga zabano abayimba ebya sekula zansi kakati ng'ate ndi mu kyaki Mukama nanyamba bwe nkulira mu kyaki. Nga luyimba ki okyajjukira olw'ensi lwe namayiminga waliwo omusajja yayimba ate namwagala lwalinnya temanya gangamba tufumbirirwa Tonny. That song nalusangawo oba yeyimanyi linnya naye oluyimba olwo nalumayiminga nnyo because erinnya lyange Tonny ku ssomero abantu bampanga ssente kubanga balabanga lulabika oba lwange wayimbanga amanya gange amatuufu mpitibwa Tonny. Ekyalo gyensa olaba kiyita Lwebito because of Tonny the name. Kati nembeera nga mayiminga ebyo but saamanya nti ebiseera ebisinga ekintu bye tukola nga tuli bato bwe biba bibi era tujja kukomekereza nga tukungudde biki ebibi so nenzija bwento mu kwaya nembeera nga ndaba Joseph Segawa nga bayimba nga olwo nno nze sinayingira na kwaya then oluvannyuma nenyingira kwaya bwe nyingira kwaya nembeera omwo nga tuli baddansa tuzina
muzinyi naye nga tetuyimba naye omuntu ng'olina talent munda nga mulimu Katonda kye yadipostinga munda mu kimala ne kivaayo. Mukama nanyamba nga nkyali mu kwaya awo ne ntandika okuyimba nenyimba oluyimba lwange that was eyali 2010 awo nenyimba oluyimba lwange nengenda mu studio nembikola. Jezo Sega n'aluwulira yaŋŋamba ekintu kimu, tovanga ku Yesu omuyimbira, ennyimba zo tezibulangamu Yesu. Ekyo ekigambo ayinza okuba akyerabira n'okyerabira naye nze kikyavuga munda munze era nze ennyimba zange kizibu zisanga nga enyimbyeko. Waliwo abayimba Mukama n'abasamize bamuyimbako naye ate batya nnyo okuyimba Yesu. Kati Yesu nti kubanga lyerinnya erisinga amanya gonna abasinga balitya, tewali badde Yesu n'ateekawo Mukama. So Mukama nanyamba oba Yesu nanyamba nenzijanga ndi mu kwaya. Kati ate awo emirimu kye nagamba ekiri nti nagamba Mukama saagala kuyimba nga ngenda kusabiriza, like you are going to serve God like you a beggar. Ogenze kuyimba kuweereza Mukama ate ng'olinga agenze okukola alina okukusasula. Nembeera awo nno nga ndi mu kwaya nyimba naye nga nkolera ku Button Street awo ng'ate nnuuna okusoma nsoma. Kuyire bwe wakutandika oli muto? Kubanza natandika okukola nga ndi muto. Tweyanzege kati awo tukyuse ku kinyusi kumu abagenda maaso n'okutulaba. Tuli ku adduuka erimu ku maduuka ge wano we tuli ku Hamu Phaeton Fashions X41 oba 40 ziri mmeka X41 42 43 twala tugende atwagala tubalambuzeeko ku Ambacador Tonny n'ebintu byakola wano. Gwe omuvubuka ali eyo nze ekigendererwa kyange okuletera emboozi eno kwe kulaga nti olina ekitone tetuganye. Ebitone by'ennaku zino ebimu bifuna ebimu tebifuna, naye ekitone ekyo kyolina bw'oba okiggyeemu ekintu ekyo ky'okiggyeemu kigenda kugasa ki. Tulabye tona abayimbi bangi naawe okkiriziganya nange, abasambi b'omupiira bangi nga yakozesa ekitone n'adda ne mu kati ne yeewogoma. Mukama n'atuuka ng'erensi bwe tugitambuliramu ng'emyaka giweddeyo nga buli kimu kiweddeyo naye nga mu kitone muli teyakolamu byokoze. Ndowooza yasiina ajja tulagako ng'ava sayidi eri bimu ku bintu byokoze naye ng'eyo tetunatuukayo. Atone bakuzaalawo? Nze nno nzaalibwa Masaka Senyanga awo. Masaka Muyiza Kampala. Kati nze nakulirako mu Nnyendo awo Masaka Musenene. Kati nenvaawo nga ndi mu myaka nga 12. Kati nze ate abeeri tebammanyi nzaalibwa eno. Nembeera nenkulira eno wa jjajja wange eno e Kampala, jjajja wange Katwawo mwenkulidde naye nga mami wange we Masaka ne taata wange yali Masaka awo. Oyingira ekibuga ku myaka egyo otandikirawa? Byokusoma wali okyabirimu obanga obinyuse? Nali nkyasoma nga wonna nkyasoma awo nga mbeera naye nga muluumula nga ntunda amenvu ntunda amagi omwo mu wino nga tembeeya nkulaba naye nga bwe nsanga abaana be tusoma nabaawo nga nkolamu bwe nti nenekweka obuliga bwava dda. Natandika okwegulira engoye nga n'emyaka 11. Omwami wange nga mpa ssente nengenda negulira engoye mu wino nga bwebampa ssente ndizagula ngoye nze yeegulira. So kati nenkula nga nakyenjagala kuva dda njagala nnyo era ebyekivubuka mbyagala nnyo. Onyambalira bulungi. Amiina. Bakubaze Mukama takyansobozesa nesunga lunaku lwe nalaba munywanyi wange ayiza akakyagambiddwa nga nze okukola nga anyambaliddewo akubye. Kati zino tuzisa zibalumeni zino wange balumeni style. No balumeni style. Balumeni style ezo nga yambadde balumeni style. Isaac yeetaaga ndowooza ajje lumu muteekemu ebintu bwe bityo abeere nga kwegamba akijawaza nnyo. Ate no naawe nzina size naawe osobola nsobola okukuba kati nga kino zino zaba pato Patrick Kiwumulo ali mu kontro kati bavuki bapati bapato nakuba kano muno omusipi baguyita batya mbadde ngusiimidde Yasiini Gaddaisi misipi gy'abaserebu abo bali abasajja abakolamu ebulaaya Gaddaisi. Tuli mu Unveiled experience oze mu kibuga tutambule mpola nga abantu bwe balaba
Fight on fashion store. Ozoro mu Kampala. Nembera nga nkola bwe nsoma bwente mpola kati ng'okyatunda amenvu katwe ate nno kati weewuunye ntunda amenvu ng'ate olwo ndi mu vaaka yange yesifo kyovula banze mami waffe yatukula nga tumulaba nga tupatikana kubanga mami wange yatuwanga gundi ennyanya obutungulu n'abisiba mu kaveera n'atuwa n'agamba twala otunde okitegeera ekyo kyekirungo bannamasaka oba abantu bazaalibwa mu buddu abasinga kye balina obuyiiyo obwo obuviira ddala mu buto kati nenkulanga sinyooma mirimu kubanga omulembe gwe tulimu abantu banyooma emirimu kati ffe twakula nga tetunyooma mirimu nti ffe waffe ffenna tuli bakozi nti okunsanga nga nkutta amenvu nkutta esimanya tekina kyekinswaza kubanga nayiga kimu nti saagala kubeera asabiriza buli wobeera nga osabiriza ofuuka ekizibu eri abantu b'osabiriza nange nno nina obuveera bwentera okuleeta ku soloti abo nga nina kensapulayingawo nensanga maintenance bwe tumuyita naŋŋamba nti muzeeyi kuwatireko mugamba nedda era mwami mweba neewuunya nnyo ye finance manager waffe mugamba bino twava Masaka musayi gweyakuba gwe oli wakumpi nnyo nenyingira nezikyotera awo musayi gwakuyiriba bano ab'ebutambala simanyi bakyaddondo kati nno nembeera bakulira mu Kampala nga nze ndi musajja ayiriba era nze tewali mulimu gunswaza kola waliwo kewayogeddeko aka Baton Street waliwo ki kati anti ku Baton Street olwo noweewunye bwe mba ntambuza amenvu mu Owino nga baŋŋamba gwe oli mu Lugwala toli mu Lugwala kubanga like omanyi bwe tugenda tukula kale ekyuka nali wa brown nga siri mweri naye nga ndi wa brown kati ng'abaana be twatula n'abeesibo nga bagamba gwe wabaaki nga waddugala ama musana guno otambuza maki nempulira nga ate njagala kuva ku kyamenvu kasana kakuyiseemu kati levo neŋŋamba kanzire mu magi amagi nga ngasuubula awo ku bululuumu awo ku Owino nengatwala ekatwe nengafumba nengatwala mu bigalagi biki kati mba nga tambuza nga bagago magi leeta nga bakoona mu kyenyi muno eggi nenyiga nga balyasiza ku mutwe yanga leeta amagi ago gavaako ebikuta konze gavaako naye amazima twagulanga amagi n'ogafumba nga ate tegavaako bikuta nga livaamu neryonooneka kati mba ntambuza amagi awo waggulu ku Baton omusajja omu nampita bamita Bechman nangamba yanga leeta amagi nengaleeta bwammeka obusigaddeko konze bwa 2-5 nangamba bugabira abo bonna nengamba nsanze omugago namponyeza okutembeeya nangamba butule bwammeka konze butule bwa nusu nga 12 nabo bukasuka eri kasasa nina omusajja abadde nanga atandika oyimba engoye ku Baton Street awo amajigo yagagulira bali nampa sente yakuwa sente butwe n'obukasuka nangamba tandika oyimba engoye yanga netandika oyimba engoye empale mutwalo kati olwo osoma ddi olwo nagendanga nga nsoma part time kubanga waliwo ndowooza koloha irisoma misa lwaggulo nakumakya waliwo nga mukambala ndowooza mubiseera olwo kyanyamba nga ndi muvaaka nkyali muvaaka eyesifo kati munnange neŋŋamba n'okuba nga ndi mukozi nga mpaayo omutwalo neŋŋamba mponya amagi mbadde nfuna 13 nembaawo nembeerawo nokko budde nga nalwawo kaawo kati ekyasinga okuntabula nga sitekansi ejja nekwata ebintu byaffe waliwo omwami bamuyita tumuyita Kasolye Coach Kasole mujjukira yali akubirawo KBC ebikondi kati yajjangawo ku Baton olwokubeera nali mulokole ng'agamba yanga pasi ajjawo ebintu ebyo abasajja bajja ng'ajja n'atubuusa n'ojjawo ebintu sitekansi emuloka ekolaki ejja kati munnange omusajja naŋŋamba omanyi genda wa pasa Bujingo akusabire ng'olwonkooyo embeera ya sweet nandagirya ku Bat Valley nga ndaba wala okuva ku Baton yes kakati olwo nno neŋŋamba asijja kugendayo wala kyantwalira nno obudde obuwera nga sigenzeeyo mukama nanyamba neŋŋamba omanyi nkooye sweet neŋŋamba njala kwekozesa olwo njala kuddukako oli omwami eyali ankozesa olwo nno njize twasulanga vesti awo ku mini price
vesti ng'ogikwata muno n'emunwe n'okola bwoti ku madaala agava mu kikuubo ku madaala ku yamasente omanyiwo waliwo ekikuubo ekiva mu kikuubo n'oserengeta mu paaka enkadde nga tutundira awo kati mba ntandise okugamba njala kwekosanga nannusu 22,500 nenzijukira abadde bankozesa wali manyi bwe basuubula vesti neŋŋamba ajataja tibampoleyo nusu 10 lwamagezi ganzijidde kubanga dazini ya vesti yavangayo nusu 1,14 hafu nusu 7 kwota nga bagigabaze vesti ezisatu amaganja wewole wali nusu 10 kwali ate awo oyingira okusuubula katono nnyo sooka osabeyo ku luyimba kuzimu ku nyinzo alina essaawa namba batukubire oluyimba kikwezo z'owulira weetaaga Yesu kubanga bw'oba tolina Yesu obulamu bukaluba weetaaga Yesu Ambassador Tonny yakola mu kiseera ekyo mubiwulira naye wano wonna owulira bamukozesezzaako butule babusuula simanyi awakolerawo bbanga ki butule awo nabawo ambassador empale mutwalo betwasoma nabo nga bampita bonna weebali ekirungi bonna abantu bandabyeko I'm a living testimony people can testify I know that guy nga ogiba kuyitako yimbe pale mutwalo bonna weebali bakyali balamu mu biseera bye walinga okuggalawo obanga toggalawo kuva ddala nzigalawo semunekulaga ebifaananyi nzigalawo naye mala nenzigulawo ogambye oluyimba ki weetaaga Yesu katufune ku luyimba olwa weetaaga Yesu abatulaba ku Soul TV Unveiled experience ye program mwe tuli Ambassador Tonny agwe tuli naye omuvubuka baako kyoyega weetaaga Yesu atukomawo Patrick Kiwumulo oliraba eggulu omuyimbi omu yayimba oluyimba olugamba nti ebiriga ebito byesiimisa ebiriga ebito byeyagaza ebiriga ebito bino byennyimba mu luyimba lwange akogwa agenda maaso n'okutulaba ebiriga ebito ntegeeza ki be baana bagenda okwaniriza nga otuuse wano ku dduuka lino erya Phaeton ya ng'otuuseewo ebimu ku biriga ebito abalala bagenze kubaako bakasitoma batwalira engoye naye nga njagala okutegeeza nti olugendo lwa Ambassador Tonny akugwe agenda maaso n'okutulaba lwe tuliko ssaawa zino tuzze ddala mu kifo wakolera okulaga gwe omuvubuka ali eyo nti kisoboka ffenna twatandika tutyo naye tulina okulabika nti wakati mu kukkiriza n'okusaba n'okukola okungi ate tutuukako wetu atuuse bw'otunuulira pulinti eno bwe natuuse wano nasoose mutomera era namubonzeeko nga Ambassador Tonny nagenza okulanga muwala neŋŋamba gunsingidde ddala naye nga wano we tuli atuzze kufuna mboozi eya Ambassador Tonny eyatandikira mu kutunda mu kuyiriba amenvu n'ayiriba ennyaanya baava eri mu nnyende eyo Masaka Ssenyange n'ava mu kuyiriba n'atunda amagi n'ava mu kutunda amagi n'atandika okuyimbirira engoye n'azivaamu tulese atandise kutunda vesti kakati eyali atunda vesti nga yeekozesa bw'omu nyinza okugamba nti kakati oyinza okugamba nti alina kampuni omu babiri basatu newalala gye tunadda kitegeeza ki mu nsi tulina kubeera bagumiikiriza mu bye tukola akubeera bakkiriza nakubeera bakozi kwegala kubeera n'omutima ogukola Ambassador Tonny eyo gy'oli otandise okuyiriba vest ne bw'osigalawo tugenda kutuukawo otandika okuyiriba vest watandika na mmeka vest andibadde nkugamba olwo kwota evaayo nusu 3 katono nnyo badde baagala tubuuzaako mukama mulungi ekiseera kyonna gyebaleko kaisibunaye gyebali amanya gaffe amanya nze Ruth Namukasa sanyusa okulaba nange obasangu bakulaba ku Soul TV tumirayo abantu 2 oba 3 omutima gwe wegamba nti begusinga okwagala tumira Pastor Bujingo tumira Pastor Bujingo mwebaza olw'ekigambo ekyomuwendo kyatuwa bambi atuyigiriza bingi atuyigiriza okuba abakozi okuba abeetowaze ndowooza byebyo
nkugambye abantu basatu pastor Bugingo omutadde mu bantu basatu benkusa bannaye maama nsanyusa okulaba Yesu n'agukunda alaŋŋunda cyane yes lwe luyimba oluddako Yesu n'agukunda abanyarwanda babuuza batya tebabuuza mazina babuuza Imana ishimwe if you're born again Richard nkutumiddeko nnyo Imana eshimwe bigenda bitya bulungi amanya nze God's Queen Hope Keys God's Queen Hope Keys the God's Queen kyekyo onyumye nno tojjaamu sasula busasuzi nyumye Isaac nakuwadde dda omusiki guli sasula busasuzi jamba afande jamba ambassador wandayo bwe nanyumye dda customer bya naye ate eri original ekaluba eringa jinja tubeera n'original byokka amanya gategeeza kyako amanya ndi queen wa Katonda God's Queen yes Hopkins God's Queen Hope Keys yes hope n'ebisumuluzo ebisumuluzo by'essuubi owatetenkanya amanya ate nga nago gonna galimu okwolesebwa God's Queen Hope Keys yes ago gegana agensi agange ow'amahoro nange nsanyusa okulaba bulijjo nkulabanga ku TV n'alayinezi wowe warayute Imana nimbazwe cyane rwose Sereb ono wa fashion era nga mumulaba koyambadde ako bakayita batya ono overcoat ntekako ka dress n'obugatto wansi lwaki teweesimbawo kukubwa Miss Uganda tufuna mu Miss Uganda ng'ava mu dduuka lyo yagezaako haiti yeeyo yagezaako simayiro yeeyo intelligence simanyi naye ndowooza nayo yeeyo sirina kulabako nga toseka nseka nnyo anti bibimu ku bituweesa bibaweesa banga evo smilinga bigenda biti ekibuga kiri kitya mpolampola bwekityo ne bali kuuma ambassador mpolampola tugezaako ebintu bagula baguleera biki byesinga okutambula wano baseball jackets 2 pieces jeans t-shirts vests byonna kisinzira omuntu azaayagala ki kati byogere byonna kale bimutunda tutunda checked tutunda jeans tutunda baseball jackets tutunda half jackets tutunda jumpers tutunda shorts t-shirts so wali mukukwata ku TV unakufudde da Sereb tuyanzeza nnyo tuyanzege abatulaba ku TV tulina ambassador Tonny ambassador otandise okutunda vesti business kati gotandise ezizo otandise okufuuka CEO olonjiriba mbadde nkugamba nziruse walinjiribyeyo kakota ka vesti wagula busatu kati mbadde nkugamba ati yampola olunaku 10 ate nakyaliwo bambi mpitawo ne muwa ku sente yangamba kalokole gwe balokole mmwe sagala balokole bwamwe obulokole bwamwe kozi wali omwami ono kyeyagamba ono omukubi w'ebikonde kasole be yagamba ogenda ku bativali wagenda asi yangamba I have a friend yali akolera mu wine yangamba ogenda ku bativali kati awo olonga akulabye nti olina essala gye weetaagamu eyo Musumba Bugingo oba weetaaga okukanikamu namunyonnyolamu ne mugamba mwana akoye embeera eno nno but nga bw'omanyi kyantwalira obudde okugamba nti nvaawo awo kyantwaliramu obudde kati ngenda okugenda ku bativali already ngaawo navaawo ku street nali navaawo mukama yampa ekisa nenvaawo fe abasooka mu kizimbe kiri awo Timoseo Mpoza Plaza ekirinanye Mutasa Cafe Plaza nesibe ku kazini wange ndowooza nankwatawo ku mukono teyankwatako ssebo yali musajja nga asuula e China kati nze no nali njagala kijji olwo nzeko emabega okubuli okuva ku swit njagala kijji ebyawo mu tawuni mbeere ku kijji nsasule sente nangamba bajja kusumbuwera basekanso ogenda kubanga atavudde ku ekijji kyekiriwo ebijji bino eby'omu kibuga luba luggi lwa dduuka balupangisa ssebo bagala kuteeka olwonve ku switi naye mukama mulungi nkwegamu mu bufunze nti mukama nampa ekisa nenfuna ssente saayingirira luggi nagenda direct mu dduuka naye nalina omutima neŋŋamba kaŋŋende edduuka ndipangise ne bwe naba ntaddemu oba kasasiro ki ebintu tutuyita kasasiro naye ng'avudde ku switi so mukama nanyamba zino mbadde nkunyumiza sole ya vesti ezo esatu
waja tiyampola 10,000 neziruka ku mini price omwami yali asuubuza musiramu walina kati akyaliwo kati ate bwenyera yaga kalokole gwe afuna sente kati bwe yampa vest 3 nenzija omuntu aliko omukisa buli kyokola. The Bible says that God will bless the works of your hands. Kati bw'obeera okola mulimu gwonna nga Katonda ajja kuwa omukisa kati munange emikono gyo. Neziruka emisinde ku mini price awo nenfuna vest 3 nezireeta emu ogiteeka wano endala wano emu bwoti mba nkyazikutte omusajja n'ava waggulu ku kiva mu kiyembe yanga vest zamekako za 10 ezi nangamba ntwala bbiri nkuwa 10 ezi neŋŋamba ate nnyinza okusuula awo nampa 10 zange ezi nampa nemuwa vest 2 newasigalawo vest egi amagezi ne ganjigira aja tinyongerayo 10 ezi kati omanje 10 ezi yampoza 10 mu kusooka kati olwo nempeza nusu kasanvu nazo kalokole gwe n'otampa sente ezo ngenda kwata ebintu byo neziruka emisinde ku mini price neŋŋamba waje bantumye ki hafu ya vesti waawo yali evaayo kasanvu hafu nampa vesti 6 nenkomawo emisinde jjukira waliwo eyasigaddewo ze vesti 7 kale mu bufunze ngenda okukomekereza olunaku lulamba nga nina dazini za vesti ezi 3 eyatandise ne vesti 3 mukama azikubisizaamu emirundi 10 jjukira buli vesti ogitula 2 5 3 wiiki yagwako nga nina dazini za vesti zaali 12 abatula basibagamba nti namwe mugende mutunde vesti ogwembwa teguyisa mbusi malagala nedda ono ye mukama lyekkubo lyali amutemedde naye nali nekkiririzaamu ate nga ndi mulokole ate nga ndi muweereza togamba nga siri muweereza kubanga nabeera nga kuba tonendaba abayimbi ba gospel nga batuyitako ng'obalaba bambi bayita kuyama abatwala music waliwo studio yalinga egula music awo waggulu kuyama center ndyerabidde erinnya nga batwalayo bamaka kirwana africa nabalabanga bonna nga balinyira awo naye nga ffe tukyali ku swit tubatya zikasiwukira zaali zikyaliwo zaaliwo simanyi ki kakati munnange mukama nanyamba eyo so engambye engeri gye najjamu nenfuna sente ne capital nawera eyatandise ne sente zine zirinya mitwalo tonagenda awo nalinga ŋŋendayo ate omusajja kyeyagamba nga okiguza okibayinza nga ŋŋendayo kati munnange mukama nakola ebyekisa ekkubo nalivaako nentandika okugenda ku Bat Valley batusaba naabo abaana be abalinga bakwata kamera bawiri baabo bane waliwo Tonny yabeera mu kamera batulabanga twajjanga netusaba neŋŋamba mukama ekintu kimu olwo vesti ozitaddoze ku ki nazivaamu olwo nfunye edduuka tumuse mpoza plaza nfunyeko edduuka mu bbanga ki wazitundira vesti nazitundira emyezi gyalinga 7 nazirwako anti kati vesti natuka nenyongeramu ebyabakazi bino ebisiba embuto bwandi mu kibuga mmanyi buli kyebasuubula bigata simanya bubayika olubutandisa okujja obutembeeyi bulimu ssente lwakuba bwoba tolina magezi kama wange naye ndowooza bwe yajja obugagga andi muzeeyi taata konaye yali mutembeeyi kakati munnange neva ku switi bwentyo nentandika edduuka naye tebyali byangu kati weewunya ate mu butaba byangu ali nagendayo gumu ku Bat Valley nenzigwamu amaanyi awo embeera bwe yatabuka neyongera ogendayo nnyo mu kusaba okwo naye bwe natuukayo ekyasinga okunsumbuwa muzeeyi asabisa bannaye muzeeyi neŋŋamba asaba nagamba ddamu saba nempulira nga mbikooya amazima ga Katonda naye neŋŋamba sivaawo wano neŋŋamba mukama njagala onkolereyo ekyamagero kubanga nogenda ku Bat Valley ekyantwalira emyezi 3 okusalawo okuva mu kyaki eyange ekyantwalira emyezi 3 mukama nalaba nga mu kirooto nga ndi mu mmotoka nga musumba bijinga avuga emmotoka nga atudde mu maaso kati bwe nabuuzaako abasumba baffe kyaki gye nakulira baŋŋamba mukama akuyise mu buweereza obulala ngwe emmotoka ekikirya buweereza nali simanyi nakibitegeeza nekintwalira emyezi 3 okugamba nti nvaawo neŋŋenda naye namala ennaku 3 ku Bat Valley mukama nankolera ebyekisa nankolera mirako eyo mirako yakyusa obulamu bwange nnyo waliwo omwami abeera Brazil watunda cameras kati nagamba mukama nsabayo ekyamagero gwano wondese ndabe abalokole tulina olugezigezi olwo njagala mukama mbu akoleyo ekyamagero olabe mukama nankola mirako nenfuna kamera omwami naweereza kamera okuva Brazil alina edduuka lya kamera ye yandabako nga ndi muyimbi alaba obuvidiyo bwange nagamba ndabye obuvidiyo bi I want to send ye kamera namuwa box namba ya jajja wange Katwe gye namuwa kuyajja kuba by that time nga sina na emailing address kamera nejja era mu bufunze kamera bwe yajja nenjijjayo ngendo tukawali post office
bansaba omusolo gwali gwa million 1 kamera yali ya bbeeyi naye omukyalo omuyambuuza it's like I know you are you a musician nga yes I saw you yandaba ku kyakye mu nga tuweereza kyakye mu nnene wano n'akwatibwako n'angamba okay ezaali sebo million 1 nasasula emitwalo 40 omusolo ne bampa kamera kyajjanga kirabo ne ngitwalira muzeeyi n'angamba okola ne mugamba nkola n'angamba mbadde manyi tokola nti otunde kamera eno ofune capital kati kamera eyo era ne Tono yabakwata kamera nagibawangamu olumu ne bakwata mu service kwali kamera nga nnungi ng'eri mu million nga 10 kamera eyo yakyusa obulamu bwange kubanga yakolanga million ewiiki emitwalo 7 nga bagipangisa kamera aba TVs nezabalokole waliwo zisijja kumenya manya bagipangisanga zino TV ezasicula enene zolaba zagipangisa kamera nga yamaanyi gekola sente ngenkola yakyusa obulamu bwange kyekiri kyegambe namala ennaku 3 mukama nakola miraku obulamu nebutuuka yali aswagolinga simanya mitwalo 5 ezo nebifuuka lugero nga nzifuna kamera nga bagibuukingirawo nga nennaku tezinaba naye eyo ngenze kwegamba ninga alandaze naye kiba kirungi abantu bangi bagaggawadde mu nsi muno naddala mu Uganda muno naye okufuna omutuufu akubuulira ddala ekituufu kubanga sijja kulimba mbadde sisobola kukkiriza era wandindese ndina ogwa Toma mu mmotoka omwo nandigenze tukubaganya birowoozo ne bayiza kaleyasi nti naye ddala amagye ago ge gakola bino ayiza kojja kunjulira waliwo abagagga be tuinterviewing ng'alina akedi nga 6 naye ng'agamba yakimanga mazzi nga tojja kukimisa mwana wa muntu mazzi myaka 10 nebwagakima emyaka akakadde kasobola kugula kijiko kya ttaka mu Kampala onyambye nnyo tubuulira turning point mu life ya sente zo because tetulina time naye nze kwegamba naali kunyonyodde olabira ddala nti Ambassador Tonny program kibeera ya lunaku tujja kuyiga kunyumirwa bwe tuyiga saagala olekeyo kyoleseeyo bwe kigaana okuggwa nenkya lunaku tubuulire obujulizi bwo so olaba nti nenyiga edduka kugambe wali embeera neetabukamu babanja lwenti awo sebe edduka lyange lyasooka ebintu babiwambako awo kasiwukiranga omwami we awo Timoseewo Mpoza Plaza omugenzi kasiwukira ebintu babiwambako abamu betwagula nabo bakyaliwo ku bizimba bakyaliwo era bwe mpita gyebaleko naye saggwamu maanyi never lose hope in life ate ekigwo eky'omwana ekimu tekigaana mwana tekigaana kubanga bakwata ebintu byange olwo nobamanja emyezi renti yeeyongerako edduka lyali ya bbeeri ya mitwalo 8 nezibula olwo nentandika okugamba oba nkoze ntya newule era amazima ga Katonda ebintu byasigalayo babikwata saddeyo wadde n'ekintu naye ebintu ebyo byali kapitaweze nga biri mu million 10 nemmala omwaka mulamba nga sirina duuka nga nzirayo obuzzi wali ku mikwano gyange ab'amaduuka kubeerawo nakuwayo omutwalo okitegeera wali jjukira wali nkugambye ebyo buli obujulizi bwa kamera omukama yali yabikyusa naye biri byemabegako nkulaga nti obujulizi nabungi nezirangayo awo nomwaka negugwako naye buno obujulizi bwa kamera bwakyusa obulamu ensadde amabega muzeeyi bwe yasaba era okuva ku olwo actually gwe mwaka gwe nafunako n'okulinnya ku nnyonyi esooka ino nga bampise egenda nakuyimba bino bye tuyimba ne babizaala bawana e Uganda nagenda ebweru eyo nga ngenze kuyimba naye nga nyimbira bazungu wano ng'olinawo ennyimba z'oyimbyeko eziri awo ezitegerekeka wano nze joininga house of prayer 212 we joininga kwaya kati kwaya ngijoininga 213 waliko mu kwaya najoininga kwaya netulibera mu myaka nga 6 nga tuli mu Unveiled experience agera maaso n'okutulaba program tujja gikola nga tutambula era design zewateeka bannange munyumisenga business buli lwoginyumisa eyongera okufuna abantu batunuulira ekintu n'agamba nti wenzeza okugula ddala kubanga tunuulira ati ono by the way at my O level I was one of the best artists abakuba ebifaananyi nsobola okukwata penso nenkukuba face yo Mesa Mutebi nga buli awo nalinga kubanga omuntu ayinza okutunuulira bino abantu abasinga baagala kutandikira mu magoba eno investment eno tezza magoba kati nze nnyo njagala nnyo okukopa abansingako
n'obujulizi bungi lwakuba nga bwe wagambye nti bwe tugenda eyo ebweru like nze design ezisinga batugula bwe tuba tugenda suubulayo nzi gabanga amaduuka okiraba kati nembeera kugamba nga njagala nnyo ebintu I want always excellence because I'm serving kwera Katonda gowereza munene musumba wange alina statement gye yakola nze yantuulamu nentuuliramu ddala yagamba never make God small. Kituufu. So me I don't believe that Katonda tasobola. Katonda ffe gutuweereza w'amaanyi kati bw'abanga asobola ambassador Katonda gw'oyogerako n'omuyimbako. Pastor asabidde kamera yetandise okukola ebyamagero. Ekoze sende mbeterevu. Waliwo oluyimba lwe njagala. Oluyimba ezimu ku nnyimba ezisinga okunyumira omusumba Rosias Bugingo Mukama ankoze bubi ndabika sigenda dduba olunaku olwaleero kubanga ninga atandika obutandisi emboozi ya Ambacador Tonny. Waliwo oluyimba lwe yasinga olinze out n'agamba yagera du dedicatingira pastor n'omukyala Susan Makula naye Mukama obudde naye era yabutambuza. Unveiled experience program tuli kumwe abagenda maaso n'okutulaba tuli ddala ku Ham shopping mall wano mu kibuga wakati ku Nakivubo. Eri tuvuddeyo tujja tukulaga nti omuvubuka tulina kuggwamu maanyi. Wano we tuzze branch yakagigulawo era akyagizimba Kinyana Mpindi opposite ne Phyton Fashions stores ataddewo kino kimugenda maaso n'okulaba naye byonna bivudde mu magi mu menvu n'ebirala. Byonna bwe weebuuza nti ddala kituufu kamera yebikoze. Kamera bweba yaleetanga akakadde nga bwatugambye eyo gye bamuweereza okuva e Brazil Musumba Rosias Bugingo n'agisabira n'agamba ejja kubeera n'emikisa mingi era ejja kugaggawaza bwebanga yeekoze bino n'atuuka okubanga Kampala agenda agiri eri ebulampolampola ng'agiwamba kitundu ku kitundu n'engoye na fashion zino buli kimu nga bw'ogenda maaso n'okukiraba. Amazima gali nti yali kamera yokka ne buvesiti obusatu. Waramuse. Aramutse neza. Tubuuzeeko mu Lunyarwanda. Obuge Kinyarwanda. Uganda muli mutya mwe bali tuwagira. Abannayuganda mutya. Mu Lunyarwanda. Abantu mu Uganda mumeze gute? Nja kudda mbiyige. Ambassador Tonny tweyanziza nnyo tweyanzege. Yes. Otuwadde akaseera akalungi nnyo. Naye ate otukoze bubi nnyo nti otulekedde ebibuuzo bingi nnyo. Ekituufu kiri nti ebibuuzo bingi nnyo byatulekedde nga tetulina ansa yaabyo. Ansa y'ebibuuzo byotulekedde bwe bujulizi obungi bw'okyalina ne gye nvuddewo akyali omuwanvu ennyo. Katundu ke tulufunyeeko tubasuubiza bannayuganda paati B oba ekitundu ekyokubiri ku bulamu bwa Ambassador Tonny tujja kutandikirawo olunaku olw'enkya basiibule kubanga ne Dola Jimmy's yeetegese neyanzanyo may God bless you njala okutumira ku bonna ababadde ku Soul TV nga omukulu ono Mesa Mutebi wansuubiza agenda koma mu paati kubanga obujulizi bwonna bungi Katonda abawo omukisa musumba wange Rosias Bugingo God bless you so much mamisu God bless you n'abayimbi mwenna mbatumidde abayimbi tukole abayimbi kubanga bwe naba tetukoze tugenda kubeera omugugu eri abasumba n'eri ekkanisa. So ebintu byonna bisoboka bw'okkiriza Katonda always put God first ate saba ebintu bisatu buli lunaku amagezi okumanya n'okutegeera. Ebyo bikola byonna. God bless you. Tulese omusumba Bugingo asabira kamera yeetandise okuleeta ssente n'obuyinza n'ebirala atandise n'okulinnya ennyonyi. Awo wenyini we tunaatandikira olunaku olw'enkya mubadde balabi balungi okuviira ddala gye twatandikidde n'ennyimba ezo ze tuleseeyo ezo zonna tujja zigazanya enkya lwaki nedda Dola Jimmy's yaddako Robert Mutebi nannyini Field Isaac kyagambiddwa ne Yasini Kikoyo bwe tutambulira bwe twatambudde lwaki temusiba bulungi tulabagana olunaku olw'enkya mweraba.